Welcome to the show basebole banyabo abatambula naffe ku mukutu guno gwa Megaton Media. Tugamba ntino bena ngo subscribe nga likinga atobere ngo sharinga kwa mauliri agesigika muzere Megaton gemanya ndine Frank Antambio no kulwalero binji nyobe tukulo bena nga togera ku just tura kalira terera hulire information atambula mu gwanga Uganda mole gonna jiga engeri jiga tambude mutugano onya tene tubanga tugaleta wano no bango funira ddala kyosanyidde okuberanga ofuna Ntambi wampata buza ku bantu abali ku Megaton Media banemba lamusizzaako nnyo ne mbabuuzaako yonna gye mubadde ababadde ku mirimu mukulikireyo ddala naddala nga mulina kyemufunyeeyo mukomeza wakaveere waka abatafunye mweyongere okwekuumira ku Mukama Katonda ajja kubanga abatuusa kulyengedde ssaawa yonna. Mwakola show ya gundi show ya MC Kati nina we nali awo ne basajja bange nga basho mwagikola bulungi baga show yo kuba tugenda mu wiki ya sirimu tugenda mwezi gwa December 1st, that is over the weekend I think over Monday show ali nungi mwezi gwa sirimu World AIDS Day awareness campaign eyo wetyo so mukweteekera tewaliwo candidate yali badde much better than tewaliwo akyekirira balwadde awo gye bali naye you would have to get someone ali mu faces z'abantu you know someone atenga asobola okwogera someone already nga yalangirira nga teyetya atenga ali positive not positive mbulwadde but positive spirit nga Kats era y'omu ku abo abantu bambi niwabeera Kats nze nga alina kyakoze nzirako ebbali ne ŋŋamba saakikole naye munakuwalirako nedda ne situation eri we yajja ey'ebyama naye byama mwamukuba anti twamukuba naye nga tukuba ne Sharon wano namukuba namutaba ale Kati tanyiiga tanyiiga n'omukuba leero kugamba mawulire agamanyi nandawutu ate musajja mulungi bambi so be bali kulaba abaagiraba sho yali nnungi amin abaana bagisiima owaye mukuliko worship twavaayo taata wange naye mukulu nga yabayisa bubi ani gundi madamu Nakangulu fulu figure naye abaweteramu ennaku zino si lunaku zino kuva we twatandika mwemukola ki she's obsessed with us atwagala nnyo aye naddayo ku ssomero agenda kuba omukaati awo agambye nti omukaati awo bideset wasomera ku omukaati omukaati awo abaana bonna abakabi bayitidde ku omukaati kati naye engeri gyali ewakabi ayagala kuddayo yayogedde njagala kuddayo kusoma agenda okudda ali ku TV ate nga ethics z'amawulire azitambuliza ddala bulungi ne ngamba Fulfiga yabaze ekintu ekirungi ayagala kyusa mawulire okusoma kuluma bukulu butasoma buluma bukulu butasoma buluma bukulu otuuka eno ng'oli myaka gyo 6 nga Fulfiga gy'alina nga bakugoba ku mpewo olw'okuba nti nno totegeera byokola ki byoweereza wayita mu kadirisa kati noyagala oddeyo okole shortcut naye si wabyawo waba amaze n'arealizinga nti ffe abeefiiriza okuba nga tuli emboona netugenda ku ssomero tutta ebbuuku netuteeka ebigere mu mazzi bazadde baffe ne beerekereza buli kimu ne batutwalayo ati ono omukulu tasobola teeka bigere mu mazzi yali tasobola wali saawa zino tasobolirako ate eddala ekitegeera naye kyenjagadde nti arealizinze how important education is because nzijukiramu kaawo era yomukwa abo befula abasoma batusinga ki sometimes ebintu bino ebyokusinga mu nsi togenda kubijajingira ku ssente pase olumu ne values nze singa moze obeera olina biliyoni yo wali naye nga moze olina values ezimu z'otalina tolina mpisa okuba abakyala okuba abaana ayinza obutassociatinga naye wadde olina ki olina ssente kati mulimu abantu muffe olumu nga it isn't about money because at the end of the day newobeera olina ssente biliyoni 10 oba 2 ku account ziba zizwa na family ne waliwo ebintu bimu byetusharinganga ng'eggwanga byetugenda okufunamu ndokitegeera nti tukyaziza Ntambi wano tuli mu kusharinga ku fountain of knowledge eyiye tebagenda kufa ku nina ssente oba sina kyobola ffe tuba tuzze wano okuwanyisiganya ebirowoozo tetufrontinga nti nno naguze emmotoka teyagala kugimanya kubeera ogenda gitulamu wekka teri kugenda kutwalako naye twagala nnyo the substance ekinyusi kyoleese okubanga odissectinga kikyogattako so muri Fulfiga wabaddayo kusoma mu kaseera kano that is very nice, that is very good sister but simanyi kuba ne kalimu ezitamulina
kati ate alina okusooka n'addayo Mbugundi yamuzizaamu nnyo amaanyi walukagga anti kati kale wakubaka twali kuno okusoma kw'obukulu nti ogenda kusoma myaka 7 mu primary oyitayitawo osobola okumala emyaka by the way bino bya adult education mu myaka 3 oba 4 osobola okubeera ng'omazeeyo. Yes. Bacyanguya P7 n'ofuna omuntu abikusomesa n'otuula ogwo omwaka okitegeera oba oddamu n'olindamukko akatono then n'ogira ku S4 wali era ebyemyaka 4 wali mu mwaka gumu nga wali wabikusomeseza ng'otuula ebintu ebyo babikola kiyita mu lujja bwe kityo olw'ensonga tebabeera nnyo budde okitegeera so bannaffe baabiraba ne bagamba anyway biri bannaffe bantu bayise wano at the end of the day kasabeera nga ayise ebibuuzo bwe bityo so kati mwannyinaze Nakangulu alina osooka n'addayo mpola mpola Bakaasi abaana abisoma sounds zonna P7 anti wali mu PLE ebyabakulu bajja bimubuuza what is social studies why do people drink alcohol to pass time forget ajja bisoma okitegeera akati ate akyalina n'okuyiga okuwandiika kuba yanjawulo okuwandiika kuno erinnya kisuubira akasoma nga akawunzise bw'ati kakati ate akyalina okugenda okumuyigiriza okuwandiika kakati awo alina okusookera mpola ebya nassale ebyo alina okusooka n'abiyitamu then awo n'agenda ku P7 n'akola so at the end of the day Nakanguubi Jennifer oba ompuliriza kirungi obeera nga wakitegedde nti kyekiri mu kusumbuwa nti obutasoma bwe buli mu kusumbuwa kuba ebizibu byali mu kubeera nga afuna byayitamu byonna byonna at the end of the day birina omanyi utugenda ku ssomero tetunoonyayo magezi gokka okimanyi even the setup of essomero erina ebintu byetuyigiriza nti essomero kuŋŋaanizo ery'abayizi abava mu backgrounds ez'enjawulo abagenda okubeera wamu nti muli mu class y'abaana 60 katugeze stream baffe erubi twalina streams nyingi ekibiina nga S1 nga kina streams nga 8 abaana bali bangi kati embeera muli mu stream emu ogenda kubeera like tolerance eri banna abalala nemubeera nga ku lunaku conflict resolution bikoze bitya order etiquettes ezimu mubeera n'abaana ab'empisa ez'enjawulo balina endowooza ez'enjawulo balina emize egy'enjawulo kati awo naffe byatushapinga kati no mu bukulu ne tufuna ekibi ne tusanga ate bano bannaffe bafulu figure bali mutusumbuwa naye singa yali yayitako mu establishment ng'ey'essomero asumbuwa nnyo musumbuyi fulu figure naawe kisumbuyi naye singa kyali kyayitako eri singa bingi so kati wanaddayo okusomero n'asoma agenda tereera of course essomero litereeza n'oba obaddeyo myaka 2 oba 3 nga gyagenda okukola okyukira ddala omunyunguka okusoma sikusaani afunye 9 and si believing excellence ya si believing the essence ya kusoma into excellence of a paper nti afunye 10 nti yes because si believing da kwekyo kubanga abana banya bafuna zi grades ezili much better than others abafuna zi distinctions nenge no mbulamu bwensi ate bali abana bafuna zi passes they are doing better in life ono masalo ge batutisa nti aludya be esuulyanga kolo yanti ave we bale nnyo kakati it isn't about that because obwongo bo babu subjectinga ku kyosomyeko topics weziberanga nyanga zosomye bazireta then tekitegeeza mbu nate gobeera osinga okumanya buli kimu kyonna kitegeera so nze awenda birensi so ajja kumunyongokamuko okwewala zino situations zaali mpakati fulufigo omusaasira mukazi wattu omanyi bagamba layisa gwera mu bbeeyi era isagula buwanana shortcut yamukuba mukazi wattu olwa system yaffe nnima okitegeera lem system yes eri broken system yaffe ya Uganda the system nga iyo togenda kufuna omuntu nga awugana nnyo awemula nnyo because asobola okuvumira the other people abatakkiriziganya naye president Museveni nga muhayaringa nga machinery nga TV eza government for example mufune mumunyiga era walaba nti yasookera kuzibuka eddaawo bamuwadde full yali urban ebyo anti era kyekyo godi yamuwa mulimu yali ani lwa miti yes bamuyiyirizaawo naye era ng'olaba waliwo ekimisi waliwo ekibulamu wanakyongera mayinza okujjanga tawandala ne soul terawo ogiraba nti eyinza okubeera tis private nga pastor naye olaba ebiruubirirwa naki byonna byegenderako nga naye eringanga state owned
oba kitegeera kakati abantu abo oba nga bawadde platform nga tebayita mu formal structure ng'ey'abantu abalala kkiriza obagaana they are bound to crash baba balina okucrashing eno mu maaso baba balina okuddayo okuretreating okuddayoko kuki kweyembeera wakati saawa zino bwetwogerera nti omuntu nga yalinako platforms ng'ezo eza TV era nga badde alina omulimu ku TV omuntu nga yaliko akaseera nga ba youtubers mu abaliwo ebiseera nga mwamukyazanga leero kasuku amukyaziza enkya Megaton omuleese olunaku olumu afunyewo basatu ate ng'alabwa oba okitegeera okutuuka olunaku olwaleero ng'atuula mu kamotoka ke ali ku mukutu gwa TikTok kwaweerereza kyennyamiza waliwo n'omwana yamukozaawo yabadde divorce celebrity track kankulage wano oli musajja wange gudi ayina entondo nabirabye kasiga ekifaananyi katono nnyo muteekemu yekka bannaye katono nnyo nti the bigger they are ntambigo okuba okutabusi sikutta nze nabirabye abaganda gamba kyewalyanga yaliwa bannange tabanga yamuwanuddeyo wuno mukama katonda muganda wange media estate muteekemu yekka somako wano eno eyokubiri eno osomera oyogera abantu bajja kuwulira ezo views zimeke tuuka mu media ugondi media estate abisomye byaddi ke oba nakumeka 2 days 200 byafunye mu 13 ze views ze yafunye byaddala obo omuntu yafunanga omutwalo ogumu byaddala obo byaddala wuno fulungu kamali no muzanyi abantu bayinza olowooza ntambi akonjera kyekyo kyenkugamba nti olaba nesigira eyo gyolabaawo yaliko emmotoka togaya okite wuno ayambadde jamba malaya abamu bagera kwa malaya nga n'abakazi balina babajja mu bwamalaya yamala mumugula n'amuwomera n'amutwale waka ekyokubiri gwomanyi bamalaya bayamba abantu ameka so Julie omuntu bw'atyo yalinga afuna views omutwalo ogumu nga n'okuwoza 1,300 abantu abazze okulaba tebakyawo yonna kumeka story 2 days ago kulimba tekisoboka nga Katonda mu ggulu oba kitegeera so kiraga mu luzungu bagamba from glory to grace from grace to grace okitegeera kakati bambiye y'omuntu oyo kyova olaba bambiye wafunawo kokusekambuza ekyo kiva kuki omuntu yali ew'amaanyi n'ojjanguusa ebengerera bwotyo abantu bano betuweereza obalaba nagamba abantu nti abantu betuweereza wano mu kamera nze ntambye okujja wano ng'ompadde omukisa okutula ku platform yo sisobola kukyetekamu nti nze asinga okutegeera abatulaba abo bategeera n'okusinga ffe abali eno nze obeera ompadde buwe mukisa ku expressing opinions zange eziri informed kitegeeza nti omulimu guno mba nina okuguwa ekitiibwa nti abantu bempeereza bagezi mulimu n'abagezi okukola ki okunsinga kati nina okukipinga ku pesi n'abantu bempeereza tiwobeera ompise n'ompa emitwe kyanjawulo ki nina okujja nga waliwo ekenjawulo I've done my research in fact when I was coming waliwo n'abanjereganga abankuba ne bagamba ntambi byayogera bya Google ntambi byayogera bya Google si bibye neweebuuza omuntu kati ntambi nzi ndi Uganda bannayuganda okukiririza muganda wange naga nti kangende nyigono mulabe badegamba bannayuganda ndi Uganda wano ompadde topic ngenda kwogera ku America mbali nagenda luddawa oba ina kusearching nti bana boya bade ne show oba Friday bali nagenda luddawa kyekamba kati nti Google kuŋŋaanizo erya information ng'omuntu wagenda mu library ate gwa abantu obayamba ngeri ffe gye tutagala kusoma kati ate waliwo bali bagala okyeta mu kinkube bw'oyo ntambi byayogera si bibye bya Google otujjewo Google abeera agudde naye nga Google kuŋŋaanizo era bagamba mbagala omufiriko omukweka okumanya teke mu biwandiiko kati Google lyo kuŋŋaanizo ly'ebiwandiiko abantu abateekayo articles ez'enjawulo ku bintu eby'enjawulo for us to go and get that information oba kitegeera kati okuddamu ekibuuzo kyo lwaki abantu nga bafull figure bambi baagwa Black seeds zina nakyo anti-tumor benefits ziyamba okusabulula ebizimba omuli cysts non-cancerous tumors abantu bangi bafuna ebizimba mu mubiri gyammwe naye bw'oba oyagala okusabulula ebizimba ebyo wettanira okukozesa black seeds zino kuba zina efficacy esobola okusabulula ebizimba ebyo oil wa black seed ne powder wa black seed bwettanira omunywa mwabalina fibroids abaina ovarian cyst abaina dermoid cyst abaina testicular otitis epididymal cyst mu testicles nga zazimbamu obuzimba kozesa nabo abasumbizibwa mumps amambuluga
black seeds nnungi nnyo ate ziyamba n'okukendeeza ku nnyama ezimba mu bulago oba ze tuyita tonsillitis n'ebinyama ebizimba mu nnyindo oba ze adenoid swelling ne nose polyps mu baana bato n'abantu abakulu tulaba nga bibasumbuwa nnyo bw'okozesa black seeds zino ziyamba okukendeeza body inflammations n'okukendeeza tumors ate era ziyambako nammwe abalina ekizibu ky'okubanga omubiri gwammwe teguba na bbugumu limala abantu abamu osanga olinga empewo emuyitamu mangu abeera omubiri gunnyogoga kozesa black seeds nnungi nnyo. Biv Organic? Yes. Dr. Senjobe jali? Oh, jali. Namukyayako wiki ewedde. Wiki ewedde waliyo? Daliyo. Nangamba ntambi ne mmoze mukola omulimu gw'amaanyi. Ate abantu bambi ebintu bye babi what is it called? Babiyayaanira. Nina kinyumira ennaku zino bwe batema waaka waffe. Logo bagirekamu ya Biv Organic oba gwe wabagambako. Loza wakira abantu n'okukolera. Andi nze nalinga nnyingira mu kabonga galekera utema waaka wange obujjamu logo. Muleke bamuveeko. Ne kati ennaku zino abologayo bamuyita entertainment talk. Lian Pio. Ologayo bamuyita Victor. Aliyo Victor ki naye mulungi Irene Edward the Great banji bali awo naye okubajukiza ku Biv Organic Dr. Senjobe wali side zao Emengo opposite noza masengere wali gukasa omubeerako oti masengere awo yimirira ogenda kulaba ekipande ekigole ekizimbe nga kiriko ekigambo kya green Biv Organic ate gwe aveeno awali bagita nantawetwa ng'oyambuka sanga kooti y'Emmengo giyiteho katono owete si ku mukono oguliko kooti guno omukono omulala woweta waliwo awo wali baasi omukono ogwa kkono oba wakagiyitako gundi ya baasi waliwo ekizimbe kiwanvu kya green ne white bakiyita Biv Organic nenga Biv Organic Dr. Senjobe akozesa Mary Ddagala era emmoto ye nti ye asobola okujja mu bimuli mu bikoola asobola okujja mu roots mu Luganda kiki emirandira stems mu mmere yennyini n'abeera ng'akolamu eddagala so abalina endwadde nsookera ku z'abaami wake up call ako Roni kamukoledde kano ke k'amaanyi ana ne musajja wange Ganja Fad ati agenda mu mikolo ate yaludde ku nkolo ya masturbation kati bamutereezezza gundi kati ddyo ku bwesigwa atawangala mu kisaawe kamukoledde era yaŋŋambye nti Biv Organic kati asogola aligula bulungi nnyo kale ne ku bakyala bano abakyala abagala seereza obeere mukyala ng'osiriiramuko okitegeera nabikandi tewagendayokko embeera eyo ate simanyi ndira zinnuma obulwadde bonna obw'omu kisenge obw'ekikyala nabwe abukolako bulungi nnyo takomaawo bano balina pressure sukaali nina sinuses nina ulcers njagala gejja njagala kogga ndi munene ekiwanga kinnuma ebiki byonna endwadde z'amaaso endwadde z'amatu endwadde zaki z'amannyo kabire brain booster amugambo amulina n'obwongo ayongerako era Katonda agenda okusoma obukulu yaligenzeeyo fu yekwate asinge banne mu kibiina Biv Organic amukwatako n'atasinga so enamba y'essimu yeyo gy'olabako awo eri mu kubeera ng'eyitawo genda embeera ebeere ng'etambula bulungi mu bufu bwe bumu nina baganda bange bannana Nana Herbal Mouthwash. Yes. Nana no yagamba ki? Agamba ebintu bitono. Waliwo omuntu nga wobeera osenya. Amannyo gava like gavaamu omusaayi. Oba ekibuno nga kivaamu olusaayi. Buba bulwadde nno. Waliwo omuntu nga oli mu kunywa soda ya nnyogoga. Ng'oli omuntu wa munywa amannyo ganyenyeera. Waliwo omuntu nga wateekayo ekyokya ate era amannyo gakola ki? Ganyenyeera gali yakutinga bubi. Ate waliwo omuntu nga ye awunya kamwa. Waliwo omuntu nga waliwo omuntu nga amannyo gasiriira. Kati bw'oba okozesezza Nana Herbal Mouthwash bulungi nnyo buli kimu kibeera talatibu ng'oluwombo lw'amagi. Webale nnyo genda mu pharmacy genda mu drug shop abali ebiribwa eggwanga mugende mu outlets eziyita ebintu ebivaako e Uganda kubanga National Drug Authority yamukakasa abeere kubeera nga akola ki abeera katebe bannaffe n'abali e Canada n'obubaka bwabwe nakubulira bali bannaffe aba Smart Access bano abatwala amatooke webale nnyo batwala amatooke ate bokka batwala emmere yonna nze njagala nnyo amatooke nange njagala nnyo ne waliwo bannaffe abagala lumonde abagala muwogo abagala enseenene abagala balugu abagala kitumula abagala ensogga abagala nakati abagala enkenene abagala enkejje abagala vanira abagala ekyennyanja kino kye bamaze okubeera nga bakalirira nina we nabaddeko awo nakiriddeko nina awe nakasero wali yakusasulidde nina mugagga wange bamuyita mugagga kaziwe Moses mwewe mutyo bagita Emin Pasha awo nogundi we yakolera meeting yakolera
press conference natubba sajja afe Mike Ezra ayazina sente naye Pin Pasha yaddala yalina sente kakati abo bannaffe abasima taxes bakutuusaako ebintu ebyo okitegeera kati ate balina emmere yonna gy'oyagala bagikutuusaako yekinnansi bagijano ne bagitwala eri webale nnyo kakati ekyenjawulo ekiriwo bakikola batya ekyenjawulo ekiriwo kyolaba na smart access balungi kati waliwo abantu nga alina omukolo birthday mbaga kwanjula okitegeera kati abo ate era bakola catering service bafumba wali bulungi nnyo lindako bagijja eno mu Uganda ne bagifumbira wali ekyo baba banza okuba nga bagijjayo kati omukubira essimu nti nina omukolo nga bateekateeka nga bajja mukolo we guli n'emmere eyo yonna yonna ng'ekyali luro nga bagifumba ekintu ate nga bakitereezeza bannange bakubire ku namba +1 437 332 7894 kanjiddemu +1 437 332 7894 anizo erya information ng'omuntu wagenda mu library ate gwe abantu obayamba ngeri ffe gye tutagala kusoma kati ate waliwo abaali baagala okiyeta mu kinkube bw'otambi byayogera si bibye bya Google otugyewo Google abeera agudde naye nga Google kuŋŋaanizo era bagamba mbagala omufiriko omukweka okumanya teeke mu biwandiiko kati Google lyo kuŋŋaanizo ly'ebiwandiiko abantu abateekayo articles ez'enjawulo ku bintu eby'enjawulo for us to go and get that information oba okitegeera kati okuddamu ekibuuzo kyo lwaki abantu nga bafulu figure bambi baagwa okitegeera nti at the end of the day they never treated this as something as for me I treat it as a business and as a service obuweereza of course it's a business yes but also a service nga ogamba ani oyo yali ekisaasi nga ogamba pastor oba reverend yagenda kubuulira era kirayita mu Bayibuli siwe kiri nayita era wabeera okitegeera kati ne guno omulimu egutyo we guli gudimandinga omuntu okubeera mu kumanya omuntu okubeera ng'ogenda ku opinion nga kugamba omuntu akuwuliriza ng'osobola omuwaawinga nagamba waawo kyanjawulo yankoledde asobola okukomawo kati nze bukyanganzi kya 2023 omwezi gwali gwa kutaano paka kati tugenda mu 2026 mukama abadde akyampadde omukisa nti at least ekitono ennyo sola ku kawantu ku average omutwalo gumu gwa gujja kunda okatashoze enkola eweek n'ogabanyamu average embeera nino omutwalo gw'abantu n'omanyi omutwalo gw'abantu okubanga gusobola kubanga gukola ba muganda wange oba olina ekyenjawulo kitegeera kyobola nze nsekerera full figure down n'atuvuma n'atunafuya n'oba nammwe mumuteekako embeera kati ze full figure yava out of the blue full figure ye shize bully yatandika tubbanyigiriza omulimu guno I think full figure agumanyi engeri gyaguzanyamu and sometimes I enjoy it sometimes you have to poke no poking abantu okubajja mu reactions kyali simwagalako kwe kubeera nti nno yakupokinganga when you retaliated n'agenda mu mateeka akusibe ebyo byavaawo kati saawa zino asobola okupokinga for a reaction n'addamu ne muhavinga that my fight ye eri friendly we mutu oto ina okubeera era nza omwaga ya sisobola kuwulira bubi bonna bonna full figure nga njogeddeko obanga njereze era twabadde tuli ne Shalom oyo twabadde luddawa twali tugenze kukwata King Mike I think yesterday ka video yetu akalabye nagamba ndi mukadde nkaddiye Shalom mubi era twakalabye wano bwe tuti ntukola ne challenge watu yagiteekayo nga tubiwulira bulizi abantu babiwulidde kazanyemu kati nga tuseka manyi lwaki tuseka nakajjerudda kasoku yakatadde mu group nga tuseka tatugamba naye kikazi kino fedmine ngwe gyetukozesa ebigambo nga kyasama nnyo like nenga binyuma okujerego okwe yesikulinako obuzibu at the end of the day singa nange banku jereze nabadde nina wenva nagenza okukagwako ate kye bakoze omanyi kati ba TikTok bayina omuze bo bayina akagato gwe bakambaza gwe baagala nasoose nendaba nga bakambaza Junior ne bandiramu nendaba nga bakambaza Shalom ate akakusaakala akali kakano nti nze mukadde oli mukadde kyobukadde nkula when nali because I'm making 35 years next week 3rd December I'm making 35 I was born 3rd December 1990 buli mwaka gwe neeyongerako I praise Jesus I praise tugenda beera ku birthday simanyi oba okitegeera kati neeyongerako so okukula nze nkitwala nga something ekyomuwendo banji bafudde yes ekyomuwendo banji bafa bakabazaala I can never take offense when someone nga ngamba nti nkuze oba goli mukulu as abantu mu abaddugavu abasinga oli wayogera ku myaka banange ozo luyinza okubeera banzaala waliwo yankyawako omukazi yali muyimbira mugamba ali mu myaka 5 mugumu namwe oli mu kisusa gwe munono muwe emyaka egyo nga muto kati emyaka gitwale nga ssente nongamba Frank alina biliyoni nsobola okaaba
okitegeera kati n'emyaka nti gy'okoma okukula abamu mubatirawo akatale nedda tusabirira ki mu nsi buwangazi webale nnyo kati wakyo obuwangazi kibeera something negative anjeko mukuwangala nompa emingi nyongera okuwikeninga kanjambire gandi oyina emyaka 8 kale mulimba sijine I wish timbankola timbanjirina oba I wish ndigituuka kati there is no way you're going to tell me to Frank akaddiye oba Frank mukuluye nenyomba gwe nze ow'emyaka 2 kikirungi kyekiri mu buto bulijjo takulabangako maaso ku maaso nze ne Furufiga twakera b'emirundi ndowooza 2 mu bulamu kati those are like 2 years ago yabadde tabeetegerezangako kuba engeri gye yanyumiza yabadde atwasamira bwasamizi kibadde kyali kitwasamira bwasamizi era nga wekikola ku bantu abalala era nze ebyaddala Furufiga nasese I like such humor bwetyo such humor era Furufiga wabeera mu humor oyo osobola okumulaba lunaku lwonna bwatyo it isn't personal just jibes wezityo nanaffe tusobola okumuddiza ne mutambuliraawo tamugoyinze personal takuvumidde maama wo nawe tomuvumidde baana be nemulyawo mulinga abali mu satire era Furufiga mbanyagala ne tubeeraawo ne tuzannyamu ojjukira ebiseera by'omugenzi Ichuli ne Kaye nga beetwalatwalamu awo bwe Kaye obeera simanyi ludda wanze embeera eno kyanjamu okitegeera obwo buli friendly bookkeepinga naffe industry yaffe okunyuma okubeera sensational so nze sikina kakuzanyire bulungi nti kanyumidde nnyo twagala kusanga bantu tovola n'ogwo omukono nagubadde ku part-time era nga ab'ebiti bwe babeera bwe nalabye emizina zirina nga giyingidde n'empeterawo ebikunemme tebisobola kuba mu kifo nga mweri nagenza okulaba omu atuuse bannayo eri bali bayala bali okumanya bayala omwana yakoonyekoonye akakebe ka juisi kati njagala nga ne ka video kateekayo nga nkakona shiba yazo okumbuuza kabale kawedde nakulabye nga omanyi kamera namba ko ino okwebuzaabuza nawe nina ensonyi ziri muntu wansi odakula olimu kyagambye mu ssebo nabadde yagala juice azaale juice omulala nabadde muyala that humor nasesera ino yansesezza Furufiga you are very good comedian yagambye Sharon bwalinga ekiwuka anti wuno nasese akaddiye face nakaddiye face abantu abalabira ku kamera balina ennaku abasajja bakadde bannange kiri ekirala kibi kirina mama kiddugavu nnyo naye bakisindika eri musibagano paakingi ekyalo kireeta mu kipaakingi eno mu bakungu bannange nga kibi bannange ekyala kiringa ekiwuka mumanyi kino ekivunyu omwana yakoonyekoonye akagiraasi ka juisi wokonera egiraasi ya juisi ng'omanyi nti eneezaala juisi kibanga wokoona egiraasi y'amazzi oba ecupa ya soda bano abantu bayala bannamaze kwesonda ndowooza ne beekuŋŋaanya bazze mu kamotoka bwe bati nga beefuuyiddefuuyidde bawona bambi ndowooza beesonza obufuta baatuse naleeti nga bakuŋŋaanya bufuta nabadde babayiddeko oli ow'omutwe ogulinga enduli y'omuti bayabadde ku sajjaga y'amanege kati Furufiga kambuze yabakutte kakota Furufiga nzaawe mwagala ekisooka by the way you have to accept that people are gifted differently mu bintu ebyekisiru teyasinga Furufiga magezi mu byakisiru teryamusinga magezi mu byakisiru Furufiga nga magezi awo mpaka debate yakwogera byakisiru nditambi nibune Furufiga kiyinza okunzita Furufiga tazanya ayina ebigambo ali wad izibale anyumira oba kitegeera so watu natugatta akaki akakota yakubye Sharon yasose kuba nakuba ntambi obukadde nakuba kasuku Sharon kasuku yamukubidde kyatabaddeyo kasuku yatumye gundi yatumye mutyaba kuba shonje twakoze ya mutyaba gwe yaga why genda mu nze sigenda genda kati yamuvumidde awo ino muwa watyo twepokinga but me lulinga nakayingira omulimu guno Furufiga oyo era nga apokinga akugira byali binyiza era nga nkola sinnamutegeera era nga ngambirawo kasuku mpa platform baani zije mukube kati nga nzija n'obusungu naye omuntu goli mu kukuba kati wotegeera ne background y'omuntu wotegeera trauma gye yayitamu togera ku muntu yakozesebwa nga muto myaka 6 oba kitegeera kakati trauma eyo ng'omuntu yayita mu kubudaabudibwa webityo it catches up with them mu bukulu no they never settle oba kitegeera mpola mpola so psychologically babeera affected waya zimanyi okuvaako zinova
teyeyagala tagenda kwagaliza muntu n'omu okitegera kati otegera psychological traits z'abantu we batwe osizinga okwagala okudebatinga nabo nti mugenda kubeera ku same page yemu neda tekiyinza kusoboka. You just have to accept who they are. You have to know where they are coming from. You have to know their past experiences. Ezabayitira okubeera nti nno bali we batyo n'obaleka mu nsi yaabwe n'osigala kubasabira for the better n'okusabira abantu abaliraanyeewo kyekyo nzira muwabo w'essaala. So omukolo gwagenze gutya? Omukolo gwali mulungi, gwali okunaku olwa Monday. Ennyumba ya mami we yazimba nnyumba nga ya maama primarily naye nnene nti maama tasobola bbeerawo yekka nti naye bw'abeera akooye omanye ekibuga kino just fe abaavu fe abakyakyesimbyemu naye nga tekirina bulungi bwamu bwakyobola gwe obutaka bwe obugula eyo wala eyo maya n'ogula obutaka bwe olina obutaka bwe oyo baŋŋamba maya olina amataka eyo okitegeera era abaate ogenda kufa mangwe naye bakubira nga okyalino gwalina akagundi akapima tubba ettaka lyange walyeyagalidde nnyo mu bukadde bwe ogenda butuukamu agenda kweyagala nnyo kuba katola butuka nnina I know okitegeera eyakabweti webale nnyo amataka nnina naye sinnazimba ojja zimba okuzimba si katala olaba nti ziruma nedda olaba nno kazi wankubulira kale jjo nakutte ekinaana kyange nenkiwa landiroodi naye landiroodi wange gwe tonsonyiwako kanigenda kukuwa ekintu kimu fe olaba lakubanzi kati wa mind yange sinfirika nnyo mind yange eri traveled the mind is traveled not omubiri nti guli traveled but the mind is traveled because of what I expose myself to byensoma byekola ki byenoonyerezayo fe wano mu Africa tulowooza okuzimba like building a house ensi obeera ogimaze. But then a house sometimes becomes a liability, Joel, because tegenda kubeera ng'eyingiza. Tebera asset. Yes, tebera asset. Lwaki olaba nti tebera asset kuba waliwo mbadde mpangisa kuba kati nze buli mwezi okwata emitwalo 8 amasanyalaze ga mitwalo 5 amazzi ga mitwalo 6 ezo sente sisobola zikola mu kirala. Kituufu osobola and sigamba nti abazimba nti babi oba kina engamba nti si kyekiraga nti nno kati obuuzi kyobeera oteredde because ennyumba tegenda kubeera ng'ekola ki ng'ekuyingiriza waliwo weefuukira liability wadde oba ogimaze nga ne uncertainties ozigjeewo okitegeera naye sometimes omuntu era abantu waliwo debate ejjangu enkuba etonnye ku nnyumba n'emmotoka omuntu yaligwe oba ku nnyumba n'ettaka I mean ku mmotoka n'enju oba ku mmotoka n'ettaka because emotoka ekujja wano ku destination epa ku B n'okola ssente na biki otambulira mbudde. Yes so okupangisa kati eri mu bazungu abasinga because takyaliyo nnyo ttaka ngero waffe nti kugula kola ki n'ekirala nti emirimu gyabwe gye bakola leero asobola okubeera nga ali mu state oba Washington oba ali mu city nga New York naye nga next year omulimu gumwetagisa beera batambula nnyo olw'emirimu kati ate obeera ozimba ennyumba ng'ogimaddeko obukadde nga 120 oba 2 obwa Uganda ng'eri mu destination ekyanja mu mulimu ogufunya Arua oba okitegeera oba kati in fact ate mu America Arua nga mbaze na katono because eri states tobulimu gulinga South Africa state emu eri endala eri wano kati ne bibeera nga bibasombuwamu kati kwetokkiriza mu kyakuzimba zimbe nkikkiririzaamu obeera ng'olina obusobozi naye sikikkiririzaamu nga obadde okyapangapanga waliwo ebintu ebimu ebyandibadde bisoose bisobola okubeera nga bikyakuleetera ku ssente. Kati nze ndi mu kuzimba ngenda kukola faamu ndi ku muziga bimba bya nkoko ngenda maaso ekintu kyonna nga kireeta nenda babiridde ssente ekintu kyonna nga kireeta ssente focus erina kubeera nnyo ku ekyo kigenda ekiyingiza okusinga ekifulumya. Yes waliwo omusajja omu omugagga sigenda mukubuulira linnya naye tanazimba nnyumba. Seriously? Yes tanazimba naye nga mugagga billionaire era ng'apangisa naye twamubuuza ensonga nagala tannatuuka kufuna ssente za nnyumba gy'ayagala. Tugamba omusajja wagala nnyumba ya biliyoni 8 Dream House oba okitegeera naye ng'apangisa naye nga mugagga. Kaso Shiba yakozeho omweyo kuwummulirayoko nti ya maama mu kusooka maama abeere ng'alina amaka naye era by nature maama wabeera oba alina emyaka kuba nkaaga oba biki era mukama ajja kutuuka bambi akole ki amujjulule oba okitegeera naye at least wabeerawo eyo nti ewammwe oba okitegeera wabeerawo wano mu biseera nti nno
okuwa gambo ko Kampala enduli to sound eyo gomulaba air pollution nokowa nogamba nga babere makindi eno kadongo kamwa kuba eno mukagwe mmere gugira eno motoka zitambula nogamba nakunyaka ngende nsimalire mu kyalo ewa mami wange okitegeera nga jogenda ofunira comfort twatuuka abantu walinga ennyumba eri mu miti zikali tunsi wakati nature yazimba nga America she's traveled naye zimba nga America Shiba waddala okitegeera so but Shiba nti ye alina sente asobola okwaffordinga okubanga alina business zitambula alina ennyumba zitambula era sagala abantu bantwala ebubi ku kiri kyenjogedde ekyennyumba abantu balindeko okuzimba bakole ebirala ebinaabawa sente ebiba bireeta sente okitegeera at the end of the day when they multiply otuuka ekiseera ng'olina surplus of okuzimbako amaka okuzimbako ennyumba okuzimba kuleeta obwavu kuba na sente kyenkugamba kakati awo kati ye Shiba ebyo byonna Mukama kyamuyambye nti ebbanga lya workingidde emyaka 13 gino non stop era nagabye speech wandabye nga mpa speech nalaba ennyo eya Shalom naye yange ssebo gyero gyagginoonya kusagala onsiriwalireko eya Shalom nagirabye yanyumidde eyo gimpuleyingire musagirabye I have a question. Yes. Question eri serious. Yes. Shiba ina sente nawe okikkiriza. Shiba simulabako mu campaign yonna. Yeah. Roma namakula simula mu campaign yonna. Yes. Bana abantu kintu bakibaze batya bwe bagala sente. Nabadde n'omuyimbi omusigana mukubulira linnya. Omuyimbi oyo mu campaign ewedde ya 2021 yayimba ku side ya NRM. Yeah. Naye yagambye entambi twafuna sente yes batuwa. Naye it is something I would want to reverse. Kuzizaayo sente. No, the okukizaayo nti teyali yimbye. Nti teyali yimbye. Nagamba ntambi ovanga kubeera nti no otunze kaliyayo ogitunze okuyimbira kulale ngeeyo obanga toli gumite kimala kwa mulimu asajja abali gumite kamiri newe muyomba bebe newe muyomba gravity yaguba ne Kenzo yali atayabwerere but for the body of his works and stuff ajja kubeera n'abatamwagala n'abamwagala okitegeera kati mulimu abamu nga tana crossing line eyo ng'akyeyiya oba okitegeera manyi byanjawulo mu nsi omuntu asinga okwagalwa ng'ate n'abatamwagala nga bangi yekusa Ronaldo abamwagala bangi namutya yagula YouTube channel n'abatamwagala bangi yagula YouTube channel lwali oba zali nnaku mmeka ne bamugamba gwe tetugenda kubala views zo tukajja mujja tuteese guteesa tetulina sente zetugenda kusasula okitegeera kati mu nsi mubeeramu abantu bakabali Justin Bieber abatamwagala bangi n'abamwagala bangi kati yes obeera ng'oli mulungi ekimala ogenda ku attracting abatakwagala naye ate abakwagala bagenda nabo kubeera bangi njagala ongejjese mu kintu kino bano abayimbi bano Shiba anti mbadde ndi bokkuzimbira nti omuyimbi gwe nayogedde naye n'agamba nti singa asobola okukizaayo nti sente yafuna naye we byaggwa abantu nga bw'aba agenza okukuba ebivuluwe oba promota mutimbi abantu tebakola ki tebajja bagamba oyo wa NRM n'agamba nti bamutegekera ne South Africa abantu nebagana okujja abajja nga bambadde people power bambadde berets eza red nga bajja n'okumufuwa nenga bamugamba musajja gwe wali yeterezeza wagenda okuba ebivulu ku bizinga gye yali afunanga sente nga abantu tebajja bagamba oyo waki wa NRM nenga siri sente ze bamuwa zaggwawo sente za campaign ozimanyi nti oyinza ozifunanga nnyingi nino ga kati yessaawa ngula ettaka nzimbe kati zo zibeera nga ziringanga sitagambanga ezifudde naye nga tezikyadda okitegeera nenga ate ekyagayo miliyoni 3 buli wiiki nga tezikyakomawo yes kakati abayimbi abasinga wabeera nga akyalina ensulo source eyingiza sente ebimu ku bintu byeyagala okwewala kwe kugenda mu situation eyo erimu a lot of sensitivity eyo kati because akalulibya ddala akalukali emotion akalukabira emotion kati obutayagala nnyo okutriggeringa emotions z'abantu mu situations zino politically osobola okusalawo either n'osirika oba n'obeera nti oba n'okola ebibyo because it's a season neeyitamu but when you decide to commit katugambe ocommittinga ku side ya sijja muyita oppressor as such ne ocommittinga ku side ya regime omanya backlash egenda kuva nnyo mu bana abantu bana ababulijjo abagamba nti banabagala enkyukakyuka tujja kulaba ojjukira 2015 olwakuba tubonga nawe the backlash yaliwo okitegeera era ne woba osazeewo nti oli ku side ya opposition kati nga King Saha
ebiba bigenda okuvaamu biri ntitegese she ekyotera abakoze eki Bakiganye. bagisazizaamu whichever extreme you go to wagenda kubeerawo repercussions but wakati muwo waliwo ate woobeerera safer nti you are much safer ng'oli ku side ey'abantu than side eya state. Katono nnyo. Yes. For example tulina big guy. Yes. Big guy ono yali side eri n'amala n'alokoka Yes. nagankomyewo. Big guy ye bikyagaanye. Biyinza okuba nga tebi Big guy baganye okumwagala amazima. tumubeeramu abantu Yategeka ne bagaana. mubeeramu abantu sijja kiyita kikwa sijja kiyita kifinni naye obulamu ffenna mu nsi we shall not all be loved the same nga nti omuyimbi oyagalwe nga King Saha wayagalwa oba okitegeera kiyinza okubeera nga gwe ate there is something ekiri much deeper than what the eyes meet okitegeera naye ng'ate obeera oba kalekaleko gw'oli eno kuba biga ebyaddala saawa zino asobola okubeera nga yesikosa tiyagaana naye ng'ate asobola okubeera nga afunayo akakadde akamu oba obubiri Akajja wa bookings ayina. bookings nga zijja kati saawa zino mu period eno eya campaign era bagenda ne bayimbira ba MPs abeeyo Babokyayo. babawa okitegeera kati kugamba ng'oli awo n'ekirala sometimes ebintu ebimu ng'oggyeko ne element ya ssente ekisinga obukulu ebeera conscious yo kati ntambi olaba bano nti ndi mwavu sijja kupasobola kwebalira mu balina ssente nkyeyiya nange ng'omuntu tukyagatta buwaya naye aga Katonda mu ggulu sikwogera nti no ndi mu kamera nti oba njagala bampaani naye mulimu ze eddiiro ezisobola okujja ng'erimu ssente nnyingi naye nga newe mbeera nzifunye conscious yange tegenda kubeera ntereevu nga I will live to regret because sikibelievingiramu oba okitegeera Kyekyoli omuyimbi gungambye sikibelievingiramu tusaba zino NRM ebikwata obukadde 5 ng'eyagala okubumpa yes nyinza okuba nga sibulina naye kiyinza okubuŋŋaanya y'ensonga ya conscious yange egenda kusigalawa naye singa mbadde mbakkiririzaamu kibeera kyangu n'okubakolera obwere nsobola nti no balinnyamba mu maaso kati ffe abasigala ku sayidi eno ey'abantu eno ey'enkyukakyuka not because tufunayo ekikumi but because tubelievingira mu idea we don't need to be paid kyovala abali bannaffe tebabelievingira mu idea ya NRMs that's why they have to be paid that is the difference nti ojja kufuna bapazo ofune bakenzo abadde eno waffe ayimba z'ebiwoobe okitegeera but bali balina okuteekawo price ku mutwe gwe nibamugjayo so there is a difference between someone who is being paid okubeera nti no stance oba ideology mwagala okugimuteekamu by incentives than this someone abelievingira mu kintu nga for example Bebe Cool yakulaga ndi waka Bebe Cool omulaba Bebe Cool ye musajja ndowooza asobola n'okuteekamu ssente ezize someone told me mukintu yateekamu bifunga tibanamuwa omuntu yamuwata ssente n'atandika okuweera bano kyekiri kyongambye nti bano bajja lwa ssente bano bapazo yakwata ssente ze n'asooka n'abawa omukulu omu agenda okumuyita okumuwaayo nga ye yakwata kati ye Bebe Cool ye idea ya Museveni agimanya agitegeera agibelivingiramu era newunya abantu aba NRM abakakombatinga mu bulokole abasobola okwagala okubeera mu lutalo ne Bebe Cool ate bamusobola oba kitegeera oli mwana wa waka olaba yava mu taata we kati gwe ng'ojja eno oyagale obeere musuutibwa okusinga Bebe Cool ataliimukko nti n'oba ogambye kada wa NRM ali mu district kyoba Bebe Cool akimanyi nti oyo waffe kubanga abasajja abo nabo si basiru singa mbeera wano nga ndi mu crisis nga njagala amawulire mugezeeko okunaaza naye nga nina okukofinga out miliyoni nga 10 nembayita nemba hayaringa ne wabeerawo n'omuntu moze wange nagamba ze badde entambi nfa naye nti bali wadde batutte n'omulimu bagunkoledde naye sisobola kubaagala nga we njagala moze musajja wange kugamba nga muri emotional owulira nti oli attached ku kikwatako yeyo difference okitegeera kati Bebe Cool ekyo ola Bebe Cool ye muntu ejo yabadde kusanyuka nakola statements yakoze ezimu nyinza okuba nga sikkiriziganya nazo sikkanya nazo naye kati because he's a cadre kyalina okukola kyovola bati abantu tebamutaddeko maanyi nti wadde bate bakkiriziganya nazo ne bakirese kikole kiyitewo kati ate omulala wajja luli Kenzo yavaayo nayogera nze kennyini nze yamukwata balls nenzinyiganyiga bwenti nenzifujja saamukkiriza
ne bebe kulu walabye navuddeyo kwogera namulese because ye kada eno period gye balimu tuba tuli mu kalulu olina okubeera nga ocampaigningira owo ng'odi campaigninga oli omulala awo nsobola okuleka because manya tuli mu kagemu kaki ka politics naye ono gwe bahayalinze nga nkimanyi nti naye togera bakkiriza kwogera kuba endowooza ye kyemmanyi tebeere contradictinga ne kukyayagala okubawa ayogera lwa ssente webataamuwe weebale nnyo weebale nnyo kakati zaawe masobola bakkiriza era banja baataakinga mu ngeri of course eri civic ne but for the baby cools you let go after politics bano kibalekawa baliwa bano abatali baana ba munju bamasinali ekisooka tukkirize tugaane establishment ngeya NRM ogiraba establishment eyo yabayeekera from the NRA abasajja abo bali sophisticated on how they do things than what people might think kyova olaba nti mu NRM as an establishment nga party waliyo endooliito waliyo entalo nyingi nnyo inside than outside oba kitegeera kyova olaba nti nabadde ndaba mwami Kyagulanyi yabadde Kawempe nayogera n'abajjukiza ku Sobi n'abajjukiza ne Mando sajja waffe weegunde webwayisa bano baali bannaffe naye baali babataninga bali saawa zino bali muki bali mu ttaka nti bali abasajja oba nga tobadde tuli waawo bakimanya so it is a matter of nti omulimu mugukoze sare bajazisasula nti omulimu mugukoze then nga toilet paper we are going to flash you okitegeera kati obeera nga oli flashed olina making sure wano mu kugendayo nti koli mu kujjayo koli mu kukamamu kakozese bulungi obeera nga business venture oba nkoko zitandike okitegeera olemezirya kivubi kubanga essaawa yonna papasi erebeere wedde because you're hired yo mashikati kiwedde tulina kulinda campaign eddako that is olibeera okyali relevant gundi yakitegedde yabadde Gravity awadde statement ye yabadde noludi naga nze sigenda kuddamu kuyimba nkoze sente zange bannayuganda bankoowa sina kyembeetaaza there is no one olaba nze nakabeera wano myaka mitono nnyo myaka 3 I've had run-ins n'abayimbi abasinga I had a run-in with Gravity mu 2023 ye yakuba tokomyawo ate nali ngamba eyakuba kale byeyogerera kale yogera nja kukabira wano I had a run-in with Gravity naye manji okoma okubeera mu game eno osoma abantu natuuka ne understanding ekyana ekyo ki Gravity ate nenyungiro kya appreciating no kiwa respect bagamba kyekikozaawo ebusaabala webale ndi nagendako olaba donzera wabeera wendera okatono mu maaso awo awo wonna kiguzeewo kati nze kyekyana ki Gravity sonyiwa okugamba nti kyana naye omuntu wali obukulu tuli myaka gyegyemu I think twali mu class yemu yaliko oli Kampala nga tuli lubiri awo era nga bajja erubiri okukuba ciphers naye Gravity I was detesting his because nze ndi nnyo purist wa performing arts nga nditestinga because kanzi njagala nnyo hip hop music as a general nga nzalawa naye byayimba byava diarrhea but then respect gyowo omuntu nti no gwe gwalowooza nti we purist nga akyakuŋŋaanya abantu bakuŋŋaanya ne bajja ogenda okulaba mu mbarapa bo gwe babadde osuumuuse eno nga teri amusobola mukwata mu finances teri amukwata mu bookings betetekanya bwetetekanya teri amukwata mu bookings teri amukwata mu finances nga sente zivudde mu art kati otuuka ntambi n'ogamba wadde kisajja sikyagala naye nina okukkiriza nti alina ekyenjawulo ekyo kuba alina kyakulagako era ne mujjako engalo Gravity oyo awokubiri Gravity sincerity kiri sincere kyo kigambirawo era ekibuvulo ekyamusala yagambirawo banne ekinsaze nzikiriza batadde nzikiriza temunjagala kugamba ye nga ali sincere era nawe n'agamba banenze njagala ssente era ssente bazimpa kati Gravity oyo agenda okumaliriza ajja kumaliriza ennyo nga ate abantu basobola n'okumuddiramu kubanga aliki ali sincere yakkiriza kati omuntu oyo abeera nnyo relatable n'abantu manyi abantu bagala nnyo omuntu nga muntu so omuntu kwagala okwefuula perfectionist tosobye n'oba okoze ensobi bakiyita kwewolereza ebyo weebityo kati Gravity yoyo yomu ku bayinza osurvivinga storm eyinza okujja as a backlash naye mulimu abagenda ayinza okugira n'ategekayo ekivulu abantu ne bajja
anti kati abayina ba much more strategic obukitegeera nti otegese luddawa nti oven y'abantu 300 nyinza obutajiddamu kubanga nja kwetaaga atanani nga temulimu benanyiza ate nga be bangi naye kakati kanteeketeeka awalala kati sowazo tulina kino ekifo kya ndere okiraba Joshua Baraka alinawo show nga 29 awo ndere center nagayitaga abantu abali corporate nanti kati mbadde kugamba nti you start to becoming strategic nti abadde agenda mu ovo waliyoko ku kifo ekirala eky'abantu 1500 for example tuyinza muteeka waawo simanyi ndi mugezawo kuwa nti now you start to be strategic n'otandika okupima n'otandika okutradinga carefully yoyo gravity ya kyabayinza okukola era na registeringa agency yange Balokeza solicitors and advocates company ngekola marketing PR wolereza ba okitegeera we bityo strategizinga yatandika wolereza ya nolereza banji twasayininga NDA non disclosure kati nganze nayagadde kukubira pigo nganagadde kukola propaganda yakyo kisobola kati njogerembo nakolera no propaganda kati tetuboogera nenga jeri kati nabayimbi abali mu campaign kabaka wedde mujje mu agency yange Lil Puzzle ekimulekawa Lil Puzzle namulabye ali gundi yene kasuko yes namala ne live gye yakola ekiro ebyaddala Lil Puzzle omuntu gwe yabadde ayogerako ye muntu yennyini abantu gwe bayambaza akagatto yatuusa ate namweleza audio nanti uliriza yakola live ya saawa emu n'eddakiika ezigwamu yagikola kiro saa 6 naliko nze nagiwuliriza yonna nagiwuliriza yonna naye tetuli basiru osobola okumanya nti no Mozali ku ntambi niba batamentioninze erinnya ntambi mu byayogera mu biki byonna description yonna gyakola byayogera byonna jukira bali eri byonna ebibadde biri webale nnyo otegeera so I think yabadde ayogera ku oyo and yabadde Puzzle yabadde mugezi nnyo obutakola ki otamentioning naye okubayoko ku jinja kati wokuba ejinja gwoyogeddeko engato nemutuka naye nga laba byakola bya kisiru agenda kuttamuko ku bigere watamuko ku bigere ng'akuba bannaye entambi ng'otabuse ntambi onzita erinnya lyange naye kati omanyi ntambi ensonga tugenda zikolako in fact kansuke nkutereko ne wano obukadde nga you understand such that tusobola okuddamu tukizimba buto engeri gyotwayogedde erinnya lyange n'obyegaana that is what I think happened ne bamuzaamu awo nadde soogerako no because bitya kuba we nategeredde muno there is something fishy waliwo bannaffe abakola omulimu gwe gumu wano that is omwana wa MBS omusoga yani alwa gondi yava ku Galaxy agondi Alpha Times nache bikabambi achibika ne tusategeera bwe yava mu gundi bank show nenzira munga producer a bank shot gundi Musafi Musafi mwana naawe kati onyumya gundi yasookeyo wamu tonyumya naye twogera abantu mu industry ngoleta ba Musafi gundi yasandikire kati kankunyumizi Alpha Times eyazimba bank share era yali nnungi kati ne bamuyita ne bamuyita shoba jinkwasa njiwa ono mwana yayimbako ne Kamiliro bazanya agizi eyali gudi yali amuteeka mu sente si papa era twalya sente awo waliwo ne gayo omulala nemberamu nga kati Musafi okujja Musafi yali wa kamera Musafi mu kamera muzibu mukwata kifaananyi wano kati Musafi mu kamera ggu ango kati wano kamera inakuba wetu bantu oli mweru akuddugaza ddala ekirabu kirimu envi n'azijjamu kati ali ebusoga ankubira nagamba producer yali antya producer nyambo nteeke waawo mbunga ina akanyomero kaddakiika 10 baba kati nga bano bamulwana nze aleeta gundi Musafi ne mugaja ng'otandika okutuula kati mbivaamu Musafi atandika okukola nakola ziyankyazanga nako ye Musafi nze yamuwa kati Musafi muwa nakola kakati batuuka nga ndowooza tebamusaso balese bino ebiwala bino byani kino waliwo nomwala alina figa aliwo omuddugavu ekigundi kyali kyange bambi kikyali ekyo zawadi kikyali eje ekiri kikola neno nakyo sho zawadi sho giveemu ogyonoona bwonoonyi temukyalina kimugatta ku sheeyo oludde muvaamu ali muntu wange agende ewalala
Zawadi yali mukati Musafi n'avaayo kati Musafi ali eno mu kantu naye nga Alpha Times yatandikira eyo yali mulungi mulungi era so baali bakola show yesterday ne bakubira omuntu oyo bakubidde omuntu oyo bamukubidde n'agamba nze sina kyemmanyi sinabiraba saabirabye naye omuntu puzzle yampereza audio okugamba nti abantu batandise okubanga abantu bagatta ekifaananyi ku binayogedde naye nadde siri ku ggwe ali nabaana yeekubenga alike n'agamba nendowooza ekyamunyizizza okubeera nattegula bite wa president gwagira alabira ewala atuula n'otuula kati yayogedde statement eyo eyokubiri neŋŋamba abaana bange mugjeeko yamaze na meeting president omukulu yamutotte kati bwayogedde statement eyo eyokubiri omanyi bagamba ensibambi eddi byamutere abantu tuvalaba nti banaffe abazungu balaba nze njagala onzijukizayo koddiwe walaba Michael Jackson ng'akola interview ziyinza okuba nga zaaliyo naye nga ntono tezibaladde ssatu zi-televised interview gwe ndaba atalabika gwe nakakasa nti yakola interview neneewuunya Enya yakola Storms in Africa nanoonya ogunenga ate nga talabika webale kati abasajja bali bakitegeera nti omuyimbi osobola okubeera ng'oli nakinku nga Michael nenga mukwogera wano brand oyinza ogisuula ate nga tukulyako abantu nga abantu balya ku MJ campaign tambi yaba Aisha basooka kwasainingira bamuyita publicist agenda okwogerera katuli mulembe era ya social media yagenda okuteekayo posts yagenda okukola kyo kitegeera because brand yo togiryako gwe MJ kuliko abantu nga mutwalo ba distributor record label bikoze bitya kati just sage mu bweti ne mugihandling obubi brand yegwa fena ne tugwa kati abayimbi ba Uganda baagana okukikkiriza tebagala kugaba chobola busanga omuyimbi nga ye president wa ekibiina oba kitaba bayimbi nenga yagala abere president mukwogera yagala okujja ayogere ta signinze teba signinga muntu mwogezi mulungi because okwogera bana ekitone abelinga oba spokesperson nga obanga NUPA Bobby Wine you are the president but secretary general is Rubongo ya because mugezi okitegeera then you omwogezi someone ali eloquent someone Joel Sanyonyi beera omyukibwani waiswa mufumbiro era ensonga wezibeerawo nga za kibiina Bobby Wine tayogera bimukwatako naye bayinoyita mu protocol agenda okukijjayo police force kano kakuddewo nga ateekawo akatandaalo batuula nga bo oba high command nga president yachialinze Bobby Wine ne bamanya tugatekinga direction eno nga bogezi bombi mwebali kati omugezi nabiranga ye mouthpiece mbi mbadde mwogere eno yamanya engeri y'okubisengeka y'okubireeta biberenga bifittinga purpose tuyina gundi Sesha Mayanja hana mukazi awobe bina oli bannaye bamuwawuba bina byalina kuba ennyimba ze tezaabuna Sesha Mayanja ne Kathani Kusasira bano kibalikawa after Sesha Kalulu Sesha kyanaku banje nze bagamba awanise tasekerera wankenku naye munna atusasira nti abamu tulina okwogera ebintu bino as is okusigira abantu ekifaananyi with reality ekyennaku nti woyogera ekituufu nogamba naye moze oyo moze mwavu ennaku zinaawunya tukita kuwunya olinga akubuuza gwagamba moze awunya oyinameka naye nga ge mazima because kati we are analyzing issues so Sesha Mayanja yawunya atya ng'akyali wano omuziki waliwo omuziki we gwateekinga a new direction okitegeera live band atandise gwe tuyita live band because there is no general called live band atandise okuwipingibwa out tutandise fusion ene ya afro beats ezo zouk biki ebiwe bityo banwaji batandise okujja kati bano batandika okuzikira Bastesha abaliwo ba Morinya abaliwo kababere ba Sofia Nantongo kababere banyabo that era ba Mariam Ndagi egende ejirabo abafubuka bazene cyabo ngabana kusigala mu oldies tebachina kufumya music mu pya passé kati music awo kitandikira because artist atunda muziki performance kumugula kati kitandikira nga bookings tezichajja kusaidia Sesha nti yes ayine bizibu bya maka family basajja kubakyusanga bikoyi ebyo buli muntu abane bizibu but then when mu music nanga insult tezichajja nagattagattaawo ayingide film production agaze Canada amazako myewo before even Canada ataddewo ekibiina ekitwala abantu ba Dubai agency kwegamba nga ali mugezaho kuyiiya nenga buli kyakwata kwe oba wambi Sesha ina kifini jakola kutekirama
kifa bufi banga nti China obuzibu bwe buli Session ayagala nnyo abantu bebamutuusiza ku mbeera eyo akwagala abantu kutya kutya ayagadde nnyo abantu ate ne bamukola bubi nnyo that is a lame excuse nti baleka bamuluga si kyekyo omuntu gwe waloga naye ng'akyakulembeza naye aba aloga okitegeera kakati nagendako ne ku kyeyo kibadde ondeetere Canada nakyo nekikola ki nekigaana n'akomawo wakomawo wano yakoze concert twagiranga bampayo ne ku ssente abantu ne bajja ddala bajja ku Serena because already music kutujjukizaawo kakati we bivaawo awo ng'omugezigezi afunye amusomeramu nti waliwo ekibiina osobola okubeera nga because olinawo kokkanya osobola okubeera babayita batya owettulu mu bazibe omuzibe owettulu what is it called lindako obeera gwe ani owettulu mu bazibe owettulu anti era kyekyo owettulu yaba libanga eriraba naye nga teriraba litunula naye nga teriraba kiba nga kyandiga kati eyo Peasants Party nemuyita inabeere president waayo kati bamuyingiza ebyobufuzi era ajja with a lot of excitement nga alowooza politics kunyenya bubina wanje yalowooza politics kunyenya bubina n'akoleramu mistakes impitirivu nnyo enate president weeno ate n'agenda wa Museveni bamugaye amuteke mu disciplinary avuddeyo akoze press conference temuyinza okitegeera weebityo ne bimuwunyira n'agamba kyo nakyo kiganye ekyo nakyo n'akivaamu n'agenda ate amobilizing mu kuyimba nanti mbadde nkugamba nti kyemukifa nti ne wano Bebe Cool musajja atuyayamba Bebe Cool muyambi abalese bonna neera ku campaign yonna tolirabako ku station mayanja nga waliwo n'omulema waliwo n'ali awo akubamuko waati bamuleeta anyenya kabiri ni wakanyenya ne kavaako ng'ensanafu eziri mu sikaati naye abasajja bano abajja ku stage bamwagadde bajja ne bakabinyiganyiga bwe bati naye eri mu audience tasobola dde okusanyusa talina kyagattako talina kati beba singa sikusaasirwa sikusaasira Bebe Cool kwalina kati station mayanja yali badde ya mugobi Bebe Cool alina mu abirabu nnyo Bebe Cool kati awo abeera sitabera gundi abeera ludda Bebe Cool amakawe gali gundi ali gundi ukiwatule mamizu kimanyi gyali basesha balina okutwalanga amatooke embuzi bazisuule mu kikomera bazisuule nkoko bwe tulabirira mwami yatuwa omukisa oba tebalina kye bagattako okitegeera Kabere Mayinja Ronald talina kyagatta ku campaign y'omusajja yakubanga zituli ku bunkenke ensi nebeera ku bunkenke naye omusajja oyo onkozeza amuleetera obuzibu kati musajja naye omulaba naye ku stage n'anyenya akagere ajigijigiji nga tewali ajigija okitegeera kati abo kusaasirwa kwa Bebe Cool kwe baliko bachozen blood masse ya Bebe Cool abantu abali significant mu campaign yawo kamba kubuulire Bebe Cool as the master plan professor or Money Heist is the top rasta oyo ye yamalayo tagambwako Wabuyo Gerson Gravity muzibu akutta oboga semu kaine kampu ya Eddie naye akola ki naye mulungi Jose era naye yafunamuko ku miss up sawa okugundi ezasooka but you assured nti is the greatest of all time is so Uganda ajja kuwawinga crowd chakola abanenao abaya akayimba okatunukiro kwa ba minister bonna bakutte mu ngalo music wa Bebe wa Chameleon ya crossinga wa Bebe ya crossinga because music at the end of the day tugendera kibaita relatability chovola nti tira sanyukira nyimba za station tebazimanyi tira sanyukira nyimba za zona mukazi fondo okululuma omukazi ku myaka 7 gyalina fina masanyalaze wakubasa mabwati ayambadde obupati wa fina wachi yegala nnyo simanyi kiswaza ku myaka gyalina ensanvu ayina ndokana akasida ke yalesa akapya azina bwati ne yefugula wakati biswaza nga ina abana bali ku university I believe okitegeera amagumba agenda galeka omukadde myaka 7 mugumu aleka ofunda okulula abireke atafunda okulula ne kati omusaasira nti abadde amaze emyaka 3 terya mu booking kwali myaka 7 bako mu booking ine myaka 4 okitegeera kati balina okwebaza Bebe Cool abo bafina masanyalaze kisajja kyattu ekyo Bebe Cool zenyizo kuba zinyizo okutagrenga naye ku bintu ebimu but Bebe Cool asigala nti alina omutima omulungi ate Bebe Cool someone ali hard working ate ye talya mu bantu bwe ruko waba akwagala abakwagala ate obo oganyi because alina abayibi byatukira Bebe Cool bazawu yabatukira bagana ne buli omuntu asigaza mutual respect towards each other no wali n'omuyimbi awo King Michael yoni basigaza mutual respect that is Bebe Cool for you okitegeera so yambidde ku wizo wizo kati papa wizo musajja wange na mwane munno wachi amuyambidde ddala ne mukakamu nawe wabatajja ku stage ayinegeri jjajjanga yagala kutomera butomezi abatalaba ariko obulema yakabubera mu myezi mitono obulema buziba maaso
kati wano njagala ompumbere bereka n'akantu Yes. nze ndi ku bayimbi bange bano ababiri ndi ku Shiba ne Rema Namakula Yes, abayimbi abo ababiri munansonyiwa okumiyandalinga eyo yonna adadda tuba kyakuyiga tugaziyamu no they have money yes they are doing well Yes. tebali mu byabufuzi teri pati yonna gye bagamba nti mpagira ono mpagira ono mu buntu tulina abantu ba mirundi ebiri waliwo abantu abamativu ne kye balina waliwo n'abantu abakyayayaana okubeera n'ebintu nga bingi nga bo balirira interest ekijja bafaguliza bajja kutakula buli wamu okitegeera ne mubeeramu n'omuntu agamba bannanga nze kyenina kikola kimala mpola mpola nagenda ku drawing board yeyo omuntu ali strategic togera ku artist n'abalaabalamu na outweighing ebirungi n'ebibi nagamba wadde kale ebirungi bingi naye ate wadde ebibi bino biyinza okubaako ate webinemeseza kankyerekereze after all nkyayina ensulo ezikyayingiza nkyayina ensulo eziyingiza kakino kankireke mpola mpola asobola okubeera nga political affiliated katugeze tubashiba wagira common man's party yani eyamunyagwa naye nagamba owaaye at least ndi mulonda wali naye sigenda kulabikira ku campaigns ze olw'obutayagala kuteekawo ko either njawukana mu bantu oba okuteekawo debates ez'enjawulo mu bantu oba okitegeera nga ye mumativu ng'omuntu kati yoyo Shiba yoyo Rema okitegeera kati birimu kati saawa zino imagine Shiba because kati Shiba tebijje bimwetololerako ekyo kimu ekyokubiri Shiba nawe yakazaala omwana wa mwaka gumu abantu gye bagende tuli Eastern tugenda campingireyo wiki oba nnaku ttaano akyabisobola mukozi wattu akyabisobola kweregalega ate amala asooka onstulire ku mwana ate oli musambadde ku stage ate oyonseeko kati ebintu ebiri vigorous ennyo nnyo ngo bikwetaagisa buli lunaku kubanga okakaalukana era Shiba si yoyo oba okitegeera Rema abalina obika agundi Dr. Muzi ayagala nnyo okumubika Dr. Muzi omuleke ne Kampala yeyagale abaana bamukolesha yeyagale Dr. Muza siba kapati nayambala kapati okitegeera kati akubika kiwike mutwe wabukopye mujja kwambala empale zipasuke kale kanjira alize kyoleeta kyengira wangambye kyeno mbere neyagale kubana erawa sirika kati Rema naye era wogenda obalabalamu Rema ndoza ngojeko project ya tubonga nawe because tubonga nawe bagikola Rema yalimu Shiba teyalimu ate Shiba yali atandise okubanga ze on the scene because ne bamunuji balimu basohaba kati Rema kasita project ya tubonga nawe yajja gwe temunaba kulaba kibaita defiance campaign abana ba FDC bali basalawo wano bakati abantu bakiki abantu abamu bakoowa FDC gye twalimu nga kalinga nza akulira wingi ye Rubaga Rubaga wali w'amaanyi nali w'amaanyi mu FDC eyo nga fe abatani tubaboole kati Barema be bamu ku bantu abafiiringa amaanyi g'abantu awo omuyimbi ye nalina nga badde asuusuutiddwa nga Barema be bali tayagalako moment ng'ate mumukuba kyomulaba okuba omuyimbi afiirawo nomaliriza nga oliruzira nga ntambi namalayo wiiki kuba muyimbi nze bantisiza komera mbadde wano ne tugumbe bakyalidde ku gundi ani ku Dini Lubo Wasava ekinu kye babeeramu bw'obulamu bwonna era gye bamuyita ku poliisi tagenda bawoleze eno bane tutiise n'omusajja bane tutiise era yangu yatya komera Dini Lubo waali bubi aŋŋambye nga kati nze era ebigambo njogera bitono ntambi yanabimbuuliranga kale kasokemaleyo wali nti Rema yafesingako ku roughness y'abantu abo obukaawu tayagala kuddamu kubeera mu situation yemu naddala kati Rema essaawa zino ebyaddala Rema kyemwagalako kiri ekyo Rema ng'oggyeko kana akatijjo kayina akabbaawe mubadde mwagala tijjo anti uliriza akatijjo kayina akabbaawe abantu omanyi abantu bibarabinga bula because abantu bambaga mu Misery Loves Company abantu bambi banyiza ngo wana omuntu kenze njogera as is Rema ebirala ebisigadde ebirala ali bulungi ali loki Rema yemu ku bakyala abayimbi abakyala bemanyi abalina ssente abalina ssente kubanga Rema yotogera ku weekend she invested well Rema yotogera ku weekend ate kale emikolo gye mukyandika na Friday gye mugiri munda midweek tera musinga kuyola ssente
atono It is omwana ayina bawa ayambala ebitengi by'aba 70s nkugambye oyo asobola okubeera kati asobola okubeera nga asobola okufuna abangi naye kati Rema okumujja mu kifo tebali ku red card yemu okitegeera Rema corporate ludda wa biki asobola okusaba miliyoni 7-8 olinga asaba 3-4 but whichever kati Rema yoyo nti yafuna sente na investinga ali mu real estate ali mu poultry ali mu salon businesses n'ebirala byangana okwogera ebyaffe kafeche kati ali bulungi togenda kumusanga awanka alulunkanira ezo etegeza omululu gwe gutawanya bano si mululu mulugube strategy sina strategy what should I call it kwandibadde nga kwefu because sene tuzaagala ate ayina yayongerwako oba kitegeera naye waliwo omuntu wo outweighing n'ogamba kino kancerekereza waliwo abantu aberekereza abantu abali bakita batya someone who is selfless neyerekereza kulw'obulungi Juliana Kanyomozi yali badde ayimba ko yavayo n'agamba they are my biki naye era yasigale nakuba mikoloji gitambula bulungi yo gitambula bulungi nnyo yazzeemu okuyimba mulaba mukazi wattu mwagala we batyo ba Irene baani not because tebaagala sente but because batunulamu ko ne bafuna microscope a telescope n'atangaza bitangalizo agamba abantu tulaga maaso ayinza okubeera ki awazibu muko so nozo okukiwumbawumba kyekyo nti it is more about omuntu personally kyeyefumitiriza nagamba kino taking on kino kancherekereza n'abakitekinze on banaffe abaliyo sibalinaako buzibu abanga bazeebazeemu campaign weneggwera nga n'obukadde 2 ku account ekitone nnyo nsolo zinvestinga after all na music industry eri mu kugwa tukyasubiramu sente nnyingi enyali nesenga waliwo miracle because yekkirira gemazima ne campaign eno bebe kulu wabera sodo konfuna ye 2 ku account weneggwera mu January era weewaawo Embasi nagula takanja gula njazimbako embasi nawo business webityo kati nabyo it is upon gwachichola masa omukyala yakutumidde Hajati Yudaya omusomi wedduwa Hajati Yudaya Nakalembe omusomi wedduwa ku bantu abayina ebizibu ebyenjawulo olwo abantu banaffe abamu nga talina mukisa kabuli wagenda goyina olutwe gwe babisa ki family bandoga biterera emirimu gyabula ebizibu byakwetimba ate kyenjawulo kyayina ne banafa bali ebiru bw'eggwanga agisomera eno nebuuka oba okubye ku namba y'essimu 0752 30 75 29 kanjiddemu 0752 30 75 29 Hajati Nakalembe yali kubabizibwe wedduwa kati atawo tuddukawo chap tugenda luddawa tugenze nolo ku munno watch ayina mu empya ayina empya banaffe abadde balaba movie sedde bayita manipulated kubaddeko 8 episode 8 ng'ekyaganya okuzannya twafunyemuko obuzibu butono ne buteredde olwaleero manchi bina servers juliko oli ku munno watch yaganye ne kati iteredde olosaba ya Fede Georgia yabadde egizeemu ne kati yateredde bakubedde simu mugende mubirenga mu abakoze bubi nnyo kweri ate kati yateredde olwali twongeddeko 9 nette muba wadde gundi buffet so mugende mubirenga mukala mu VJ Junior family plan ekyokubiri kyafulumye Mark Wahlberg era VJ Junior yamutuddemu Escobank ate yalete yafulumye Chintabuli okitegeera ne ka movie kano kakyaliyo aka One Battle After Another kakabaka Leonardo DiCaprio okitegeera ne ba VJs abalo of course Emijali Giovanni Tom Shaukan Jingo I Speak Evo Kevin Chris yes ne musajja wange VJ uliyo VJ onabadde jonda ba mubara manyika ngenda bubara situka syanywa mwingi mbane soda wange oba chai bagogana naguvaako man naguvaako kati n'emyaka ebiri ebyadala kisoboka kati togendayo nnyo kakati nteekamu headsets zange n'essimu bbiri oziraba kati nondabirako munno waaki eno gye bali bawambye mu kobgundi abapoliisi gye bali baagala okutwala bajjamu ebyama kati ani yali agogitwala asaidi bangamba ntambi tuleke bannange tobyogera kale nyinza okuddayo ne bangamba ntantu kuyina kati essimu eno kati eno android ebeerako munno wange ndi mu bbala bwenti nga wenda ba firimu kati jo nabadde ndaba gentleman kaseri kavijje oliyo bwe bulungi bwa munno waaki niwobeera luddawa android olabirako ng'ogenza ku Google Play Store kati movies gy'oyagala gy'osaba wano gy'oyagala
naye kikulu mitwalo 3 egya Uganda mwezi mulamba ng'osasula omwaka gwa mmeka niraba films empitirivu kubisaamu 3 times 12 that is million 3.6 omwaka mulamba nidda mitwalo 3.6 Martha Manyisa amuyita bulungi nnyo ate kati akuyamba ki ajambira ddala vectors ng'ovuga noga kansala epanya amafuta ogawa obuwadde gundi muno waki yes muno waki yeeyo ate balimbalimba tuli bavije bonna bali okwo nange ne mbajukiza banaffe omanyi waliwo kampani ya service Ketalingi fumbo obudaza nze naleese Asharing Company Asharing Company eno yegenda okukola ewa Sharon ya Friends of Sharon abaana bano babayita ba Crystal Ushers mwana bulungi banete mukwano obwana ntambi nze ni musajja yeesonyiwa ebintu siri mufumbo naye nabyesonyiwa kale aba Crystal Ushers bagamba nti no go wenna ayina embaga oyina kwanjula oyina birthday party oyina conference n'abava ebweru ntambi okomawo mu ggwanga oyagala obwana buno bukwanirize mu bitiibwa abantu balina emize bakwata basenga baabwe bajjajja ne bagenda ku kiseera bambadde ebikootikooti ebigoyegoye ebigomesigomesi mbu bagenze bakola ki baaniriza senga najja n'akugwa mu kifuba n'ozirika ebiseera ne bitandikiraawo kati buno obwana twabuleese bwere nga buweesa omukola ekitiibwa mutukubireko enamba y'essimu ngenda giteekawo awo saawa eno abajja kubeera nti bakuyambira ddala bulungi nnyo omukolo tugwese ekitema ne lusekenyamnyam bajja bbaayo buyitemu bwebuti ensonga zibeere nga zitambulira ddala bulungi nnyo tubatadde